ndabye wano taata w'omugenzi ate nga ye mutowe abafamire mwenna bannyabo ne bassebo abakungu abali wano muli bangi obwekitiibwa wetuulira ssebo batugambye tusaana twogerera eddakiika ntono naye mu ddakiika ezo entono nsaba mumpe ku matu okumanya Makumbi ono ekikwekweto ekyo bwe kyajja ekyabannansi okutuulanga ne boogera ku by'obufuzi kintu kye bayita ebimeeza bwe kyajja bwe ntyo bwe nsinkana Makumbi nga musajja mutetenkanya nti ye yateekawo ekimeeza naye nga talina leediyo era n'akituuma erinnya Lusuniya ng'era sipiika waakyo ye Naluyima nga kati ni bwe kati kakyali ka small lady naye kati mulaba nti ekyo kye yakola laba kisitudde abantu bangi omuli n'omubaka wa palamenti omulamba maama wa Wakiso awo neetandika okumanya Makumbi bwe ntuuka okugenda e Mukono ng'akalulu kaddamu 2010 ttiimu eno mwami Ssemujja yali tannafuuka MP naye baasitula ekiwenda kinene nnyo eky'abantu okuva ekireka okujja okukuuma akalulu ka Mukono North by then nga batuyita Mukono ki North nga bwe mulaba by election eyabadde Wannalukoola nti by election ekuŋŋaanya abantu ki naye wadde akalulu kaggwa ye Makumbi yasigala era Makumbi abadde alina ekintu kimu kyokka kyakola ekira ku bwemupi nga adduka e Mukono ku ssaawa awo 5:06 n'addayo ekira n'alonda naye nga mu butuufu akalulu k'obwemupi ng'abeera wa Mukono era omulundi gumu baleeta aladisi wano ne bamuzza n'ogwokubiri nti yansobola nga bamuyita Matovu n'agamba bankomezzaawo nze nsobola Nambooze era ajja ggwa enkera nga kwe kulonda n'agenda mu kampu we nali ntadde ab'okukuuma akalulu e Goma n'abayoola abantu 154 n'abatwala mu makomera gonna mu Uganda nga olwo bategedde tibugenda kukya nga sirina akuuma kalulu n'omu mu division namba eyaki balabiraawo nga bakedde ku polling station nga buli polling station eriko akuuma oyo ye Makumbi era omusajja oli yalina gwe yayogera naye yamugamba nti owaye akakazi wagamba ku luno okamala ate kazzeemu ne kawangula naga nti owaye kalina pulaani B n'olwekyo Makumbi ono abadde pulaani B yange andaze omukwano mulungi ogutaliimu omanyi ogutaliimu bukuusa musaliddwa nnyo naye kimu kyensanyukidde ku Makumbi nti afudde alwana bw'agenze e Mulago National Referral Speaker ate yo negamba nti gende e Naggalama tayiriddwa kubanga abadde kyakimanyi nti kibi era kyafudde akola ki naye n'abantu abalala bwe batyo bwe bafa twasituka tugabe omusaayi nga batukunze ne tugamba katujje tugabe omusaayi waliwo abawulira ffe ab'opposition omukulu akulira etterekero ly'omusaayi mu Uganda n'agamba nti omusaayi gwe tulina gumala tusobola n'okuyiwa obuki abo tebaleeta omusaayi gwabwe naye ng'eno abantu bafa tebalina muki musaayi yeggwanga lyaffe mwe tuli n'olwekyo bassebo ne banyabo njagala kubagamba ekintu kimu nti atakulekera naawe tosaana mulekera ennyanja ekutte okola ki babadde boogeraawo ekigambo ne kinfubutuka mu kamwa nga ngamba nti naye bannange bannayuganda munavaamu ddi tujjeko gavumenti embi kubanga gavumenti eno ne bw'ogiwulira ekutta ne bw'otagiwulira era ekukola ki kakati gyemerako ddala lumu n'olwekyo mbadde mbasaba bassebo ne bannyabo
wano wetulaga tutuuke ekiseera tukole akakoloboze tugambe nti ono omuntu yasembayo. Tetuganya abantu bafa naye tetwagadde muntu kufa nga waliwo ekyekwasibwa nti babadde bagenze kunoonya musaayi gindi ne banoonya egindi ne banoonya egindi ne gutatuuka. Omusajja n'aleka abaana 8, omukulu ali mu yunivasite, ate obuvunaanyizibwa ne busigalaawo. N'olwekyo basabo ne banyabo, nsaba buli muntu kyasobola okusasula Makumbi kwe kutwala mu maaso ekyo Makumbi kyafudde alwanirira. Nga Makumbi abadde ategeerekeka, buli muntu amanyi oyo muntu wa Dr. Besigye. Naye kati Dr. Besigye ali luzira, bamuleeta wali mu kooti. Ennaku ezo nawulidde n'ensonyi, ndaba abantu baliwo 8. Ne ngamba bannange kino kisaana kikome. Lwe baleeta Dr. Besigye abantu miliyoni emu tugendeko ku kooti wali. Naye mazima omusajja ali eri mu kkomera, bwe bakwata omu ng'oyo nga bamussa wabbali, nga bakwata omulala, ogenda okuli abantu nga babifuula na byaki. Mpulidde wano boogedde ne bagamba nti bannange bakubye emmeeyi emiggo, ne wabaawo n'abasekaawo nga balinga abagamba nti nga balinga byaki. Omusajja n'ayimba okutukuba, ate naffe abantu bannaffe ne bamuyambako okutusekerera. Bino ebintu bya ddala bannange, bino ebintu byaki? Bino ebintu bya ddala. Omuntu n'akuba mmeeya wammwe emiggo. Ngenda ne ngamba abantu b'emukono ne musindika omubaka wammwe mu palamenti ne bamukuba ne bamumenyerayo omugongo. Bafulumya Ssemujoono olunaku lumu yenna, amatayi enkoye baziyuzizza mu abamutuma. N'olwekyo bassebo ne banyabo, ne bwe tuteerwaneko, luno lwoya lwa munyindo tulina lwejja ki fekka. Ebintu ebyabadde Kawempe butandikwa kugenda okubaawo mu 2026. Mbasaba bassebo ne banyabo neyanzo nno webale nnyo webale ddala. Mbasaba bassebo ne banyabo ffenna tusitukiremu tulwane olutalo luno tugambe nti olwo tulukoze eki tulugusizza. Mbadde bagamba wano ono omuwala ayambadde sapuli, tusonze miliyoni 3 naye za ttaamu ki. Nze we nalabiranga mama wange ng'ava kuziika, so nno twali nga tusula mu nnyumba ya ssulu, naye nga buli wava kyotegeera nti ava kuziika ngadda n'omuki n'omwana. Ngaddayo n'omuki n'omwana, nga otegeera nti ava waabwe kola ki. Mu Uganda tumala, tewasaana kubaawo omwana agamba nti afa enfuuzi. Tulina okuyiga okwerwanako n'okwewa panado nga bwe tulinda eddagala eriwonya, kubanga waliyo gavumenti eteekwa okuweerera bamulekwa nga si byakwesonda. Naye nga tetunnagituukako, tulina buli omu okuyiga okwasizaako ki. Ono agambye ali Museveni yasuubiza taata we buna. Mbadde nsaba obunsuubize nze. Nze nange Mukama ebbanga lyanaaba akyakoze ki, akyampadde mu nsi, oba omwana wange lwanaamala okukola ki, okusoma, asooka asome e Namugongo, zino ttaamu 2 ezibulayo, obu n'obufune tutooke tuteese ebiddako. Olw'okuba nti mmanyidde ebigambo bingi, omubaka ono ate atudde wano mu kiti ekikulu ekya Dr. Kano Kizza Besigye, Makumbi gwe yayagala ennyo. Makumbi ono yayagala dokita. Nsaba ssebo, wadde Magombe tetumanyi oba bateekako emmere naye ono tumulwisizza. Kankomaawo naliyogedde bingi nnyo. Nsaba ssebo gy'oyogera eri abantu bano.